eyo twogera oŋŋoola naye bw'oyingira mu buliri osula obuuka mu bbanga osula olya emmere n'abafu osula oloota ente zikugoba ogwa mu nnyanja ffe twalina agantu ogenda mu buliri okwebaka ekintu ne kisooba mpola mpola kijja okiwulira ekiryoka kikubuutikira bulangiti nekinyweza kinyiga newenyenye nakuliranye nga tawulira ngaekintu kikulina ng'omuntu omu kikukwata omu ne muba babiri era nze dda nanyiigiranga nnyo abantu abasula mu bbaala ne bavayo ssaawa 8 neŋŋamba ono ekimusuza mu bbaala kiki naye nategeera ekyama kimu abantu balina agantu batya bulangiti kinyiga abeera mu bbaala n'agamba kanzira essaawa 8 kinyigeko essaawa ntono era buli gwolaba afuluma ebbaala ssaawa 8 ekimutiisa alina oguntu alina ekinyiga kimunyiga agamba kaŋŋende kinaaba kyakatandika okunyiga obudde buke abantu balina agantu abantu balina agantu naye oba olina agantu oba olina ebintu nebooba gwe wali ereetera nebooba gwe wali egulira nebooba bakusindikira lisindikire nebooba wasikira lisikire yesu asobola okuyamba kubanga nange yanyamba leero bwe nyingira obuliri nebakanga bebi kubanga yesu yansaasira yakusaasira twalina agantu bannange yesu yatusanga bubi olumu ng'obeera otambula bwoti ekintu n'owulya nga kiringa ekikufuwa ku kibegabega ani nga wali okiwuliddeko ekyo temutya kikufuuyirira neweekanga n'olowooza oba oluwankutteko n'okyuka nga tewali naye okuba lwonna gyeri kristo yesu bayibuli neegamba omubiri gwange yeekaalu ya katonda omwoyo omutukuvu atuula mu nze tewakyali musanga tewakyali muzimu tewakyali kiteera tewakyali kisobola kutuula ku bulamu teri yangula n'omusaayi gwe yanaaza n'omusaayi gumala naye naawe leero asobola okuyamba asobola va mu gurupu gundi va mu gurupu omanye abantu abeera eyo n'agamba nandirokose naye abeekinywi ekikutuga kikutuga weka mumala okanywa amalwa gamwe mwenaawo boddayo nekikutuga kinyiga abantu balina ebizibu gwe banywera wamu kitugoomu abantu balina emitawaana oli naayingira ebbaala ng'alina ne nebbabandi mu nsawo awulira gutandisa okumukwata mulaba kwewungula ne mulowooza agenze manju kufuuyisa kumba agenze kutipampale okwerinda si buti kubanga naye akimanyi yamanyi bwe gunaggwera bwe guti nga bitandisa okujja kuba gumuyiseemu naye naawe n'osigala ng'onywa taata w'abaana mukubireko abakyala engalo ez'amaanyi haleluya taata w'abaana n'akomawo n'addaabiriza ekintu kye ne yeebaka akirongoosa naye bwawulira tubuulira enjiri agamba abalokole baagwa eddalu abanga eddalu eryambala essuuti likubireko mu ngalo haleluya eddalu ddungi eryo nze nja kugwanga lino buli bbanga eritakugisayo labbabandi eryo ddalu ddungi naye leero ekisawo ekiri okulokola kimala naye leero omukono gwa mukama weguli okuyamba naye leero amaanyi ga katonda wegali okutaasa naye leero waliwo katonda omulamu agenda okuyamba abange nange yanyamba buyambi gwe tewandaba ku besitibe ematuka gwe
ayogera ifa ivunda nevawunya naye ng'ayogera bw'akuyitako olowooza kaasa yayiseewo loze omusota ogumaze ebbanga naye Yesu asobola okuyamba muganda wange asobola okuyamba Yesu asobola okuyamba yes ekisabo ekiri leero